member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. Nakulabidde omugambo we gutokomoka ekifaananyi kya Bebe Cool ng'akutte Quran ng'ali mu kubeera ng'alayira bwe kyafulumye ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero. Nakulabidde omugambo we gutokomoka. Nze neewunya n'okwewuunya mu abatasubscribinga nga wano ku SMX Media eyo gye mujja information mujjayo information ki kubanga nakulabidde Bebe Cool naye asoyalinze. Congratulations Bebe Cool kanaye afuuse honorable minister. Bebe Cool bamugondomoddeko dde ekifo eky'okubeera minister. Bannange Bebe Cool simanya ye minister wa welfare bikoze bitya. Bebe Cool naye bamuwadde ekifo. Bebe Cool nakulabidde buli omu ng'alina kyayogera ku kifaananyi kubanga ekifaananyi kyasoose fulumawo fulumi nga kiraga Bebe Cool naye ali mu kubeera nga asweyalinga. Ne wano ku SMX Media nga omanyi ffe tusooka ne tulindako okubeera nga tubulooga omugambo nontantiru nga tufunye details ne tuvaayo ne tujja ne tukubuulira ekintu nga tulina obukakafu ku kyo. Bebe Cool yasweyalinze in ekyo kituufu kubanga n'ekifaananyi osobola okyanga Bebe Cool akutte Qur'ani ng'asweyalinga in. Naye Bebe Cool okusweyalinga kwe oba yabadde asweyalinga ngaani ye kitongolo ki ekyamuleetedde okubeera nga alayira ye kifo ki Bebe Cool kye bamugondomoddeko. Kati nina essanyu okutegeeza mu the Republic of Uganda Ministry of Gender, Labour and Social Development ng'eno yeetwala abayimbi ekyo kankikuddiremu. Ministry of Gender, Labour and Social Development eno yeetwala abayimbi nera yemu yetwala ekitongole ky'abayimbi ekimanyikiddwa nga actually ky'abannakatemba actually sinkyannakatemba ky'abayiiya actually ndowooza kye kigambo ekituufu ekikozesa ekitongole kye tumanyi obulungi ekya UNCC eky'abayiiya nera ng'ekyo kye bayita the new board of trustees for Uganda National Cultural Center. Obo kiwulidde bulungi Uganda National Cultural Center UNCC ng'aneno Bebe Cool kye kitongole ekyamuleetedde okubeera ng'alayira oba gye yafuuse member naye nga Bebe Cool yalayidde ngaani kati wano bagamba the new board member nedda bagamba batya oluzungu terubula the new board of trustees for Uganda Uganda Communications Commission bannanga omuntu abadde ki kazungu ke kanji kankusomere bulungi the new board of trustees for Uganda National Cultural Center has been sworn in waneno ku Ministry of Gender, Labour and Social Development wane babako byawandiika awo tubitegedde naye baani abasweyalinze in si Bebe Cool yeka wadde ng'ekifaananyi kya Bebe Cool kye kyasinze okubeera nga kitambula. Kati akakiiko akapya aka Uganda National Cultural Center ke kano akakulira bamuyita Professor Okaka Opio D ye chairperson. Miss Fiona Mugerwa Efina Mugerwa ye vice chairperson olabe we yagudde mu bifo. Mr. Bujingo Hannington member ne bakuberako Miss Lilian Mbabazi member ne kuberako Dr. Richard Komakech member ne kuberako Joseph Mayanja oyo si Dr. Joseph Mayanja yennyini lyendaba wano Mr. Joseph Mayanja oyo Dr. Joseph Chameleon Mr. Joseph Mayanja naye member simanyi oba naye alayidde oba akyali mu kubeera nga akungubaga naye already wayino ku list alaga member wano wansi nendabako Moses Sali ono si Bebe Cool Moses Sali Bebe Cool naye kwali ku list naye ng'aliko nga member wano nendabako Mrs. Juliana soko ndeko ndabako Mrs. Juliana Naumo bannange sibanga ono si Juliana Kanyomoozo ono Mrs. Juliana Naumo naye ng'alaga member ke kakiiko akalayidde k'abantu ameka 1 2 3 4 5 6 7 8 be bakwasizza obuyinza obutwala Uganda National Cultural Center kati ndowooza ekyo nkimaze kankutereka akatambi nga Bebe Cool alayira ebisigadde bibalekere naye nga sinabeera nga mbikuteerako kankusaba mbi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera nga misinga updates naddala nga zino. Moses Sali, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under
my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. I, Moses Salih, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. I, Moses Salih, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. I, Moses Salih, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. I, Moses Salih, member of the UNCC Board of Trustees, swear that I will not directly or indirectly communicate or reveal any matter to any person which shall be brought under my consideration or shall come to my knowledge in the discharge of my official duties, except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God. Except as may be required for the discharge of my official duties or as may be specifically permitted by the President. So help me God.